These are the signs to reveal that Jesus Christ is coming back. Are you ready for him? Buno bwe bubonero obulaga nti Yesu Kristo akomawo. Mweteeseteese gy'ali. Imagine this happened in Florida in the United States of America. Nothing can save us from disasters, but only Jesus Christ. Money is good, but cannot save us from hell. The car is good, but cannot save us from hell. The beautiful house is good, but cannot save us from hell. But only Jesus is the one who can save us from hell. He said in Revelation 22:12, "Behold, I'm coming back." You can choose to believe in Jesus Christ today and confess your sins. He will forgive you and become your Lord and Savior. Laba bino byatuse mu Florida mu America. Bambiraba obuzibu bwe bayiseemu nga motoka mukoka azitwala, nnyumba zonna zigibwako amabaati, sente nnungi naye tezisobola tuwonya geena. Gwampuliriza era nkujjukiza nti motoka nnungi naye tezisobola tuwonya geena. Okuba n'ennyumba erabika obulungi kirungi naye tekisobola kuwonya geena. Omuntu asobola tuwonya geena ye Yesu Kristo yekka. Era ffenna tulinako ebbanja ery'okwenenya, kuba ffenna twazaalibwa mu kibi ate tuli boonoonyi. Naye osobola kusalawo leero n'oyaniriza Yesu Kristo omutima gwo, n'oweenenya ebibi byo, n'omukkiriza n'ayingira mu mutima gwo, n'afuuka kabaka w'obulamu bwo. Jjukira mu Yokaana 14:6, Yesu ly'ekkubo okutuuka eri Katonda. Mu Kubikulirwa 22:12, Yesu akomawo mangu, twenenye ebibi byaffe bannange.